Ettaka lino eriri ku bbulooka namba 889 ploti 3 eriwezaako obugazi bwa yiika 539 nga lisangibwa ku kyalo Kikwekwe mu ggombolola wa Kyato mu disitulikiti y'e Nakaseke lirudde nga liriko enkaayana oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo nga buli omu agamba nti lirye. Moses Kalyowa n'abantu abalala bana okuli Nansamba Pauline, Nambuusi Masituula, Kisako Abel ne Kiddu Fred balumiriza bannaabwe okuli Kaggwa Damascus, Kabonge Moses, Nasuna Proscovia ne Commissioner avunaanyizibwa ku by'okuwandiisa ettaka okwekobaana ne bakola ekyapa ekyenjawulo ba special title ku ttaka lino n'ekigendererwa ekyokulibba. Ensonga zino zaatandikira ddala okuviira ddala ofiisi ya Commissioner Land Registration bwe yafulumya special title ng'ate ffe tulina ekyapa ky'ettaka tetubadde tuwangaliddeko emyaka 20. Bano era baddukira mu kkooti ne beekubira enduulu nga bagisaba esazeemu ekyapa kino. Ensonga zino zaasooka kutwalibwa mu kkooti enkulu ey'ebitaka e Kampala kyokka ne zizzibwa mu kkooti enkulu ey'e Luweero bwe yatondebwawo era n'etandika emirimu mu butongole omwaka oguwedde. Ne twaddukira mu kkooti tusuubira kkooti ejatuwa obwenkanya. Kkooti zaaweebwa ebiragiro okusooka okulambula ettaka okubaako obujulizi obulala abalamuzi bwe bafuna nga tebannaba nsala yaabwe emisango gy'eby'ettaka. Mu kutuukiriza ekiragiro kino omulamuzi wa kkooti enkulu ey'e Luweero Esther Nakadaama Mubiru olunaku lw'eggulo yatuuseeko ku ttaka lino. So we didn't want to issue the temporary injunction without ascertaining what is on the land. Abaabaddewo ng'omulamuzi akola ogugwe kuliko omubaka w'e Rwemiyaga Theodore Ssekikubo eyaliko omubaka w'e Kasanda Simeon Nsuboga, munnansiko Major Roland Kakoza Mutale n'ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa RDC w'e Nakaseke Captain Yahya Kakoza. Kigambibwa nti ababaka bano okubaawo balinamu omukono mu nsonga eno. Tetwagala kwogera ku bya musango nnyo naye amayumba gaakubibwa sayidi ya mwami Ssekikubo ne banne naye era ewaliwo ebiraga nti ennyumba zaali weeziri. Omulamuzi wa kkooti olumaze okwetegereza byonna abawadde olunaku lwanga 27 ogwokuna lwagenda okuwa ensala ye ku kusaba kwa bano oba ng'ayimiriza byonna ebikolebwa ku ttaka lino oba nedda nga bwe balinda ensala endala ku ani nnyini ettaka lino omutuufu. Twasaba temporary injunction okuyimiriza okutunda oba okugobako ba clients baffe ku ttaka. Tulinze lulinda kubanga tulaze buli kimu ekiri ku ground ne kkooti erabye, so tulinze kkooti kyenaasalawo. Ensonga y'ettaka kikyali kizibu kinene mu bbendobendo lya Luweero era abantu bangi bakaabanga bwe bagobaganyizibwa okuva ku ttaka kwe bawangalidde emyaka n'ebisiibo. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.